Buganda gye twasubwa egguse bumale ku mayingo ga kyenda katonnyeze nnya Dembe FM omuziki n'ebikuzimba. Weewaawo kituufu ddala ntegedde nti obudde obw'okudde buddu butuuse ko nze nange sijja kukuma kungo mu bootongo lyakuma mu mulyango. Ate okuwummula tekuba kutuuka mwana wattu akawakata mbadde nasibye dda nkubye enkyukira omusirisimbiza akuba mu lutabaalo. Twongere mwana wattu twongereze ku lukulu. Nkyali Munnabusiro Sava Bosa Musi omulasangeeye omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja olulimi Oluganda ate era kaluwoomya olwaleero ntambudde bwomo. Bampise musumugumba naye ate si bwomu mu mbeera endala nina munywanyi gwe ndi naye wano mukulu Ssenvuma Ronald andi kumpi nga busungu basebo ne banyabo naye nga Mutayi Solomon wonna wooli manyi ku oli owuliriza onkubye kawunika nkutumidde wandese ensalimbire mu malirwe bwa peke kakati we tuli wano tukyatwalaganya ensonga tufaananako miguwa bwatwalaganya ensongola ku bukukumbo. Ebigambo bitambula bulungi teweeraliikirira. Tubadde wali nga mbagambye era mbategeezezza bulungi nti bakkusizza ekigambo nti abantu abaavu bambi amaliba gaabwe tebaagawalanga tebaalinanga budde obwo. Agaabwe baatabanga matabe baagatabirangawo n'obwoya bwago era ago ge bayita amaliba amakope. Era kigambibwa nti n'erinnya lino abakopi okuliyita abaavu mbukyavaawo mukubambu be bambala amaliba amakope. Era oyo mukopi bukopi naawe ayambala amaliba amakope kuba bwe liba kope nga lirimu tuliyita ekkope. Eddiba oyambadde eddiba ekkope. Naye ekigambo kope kirina amakulu amalala kubanga bw'ogamba kope osobola okutegeeza obutaliiwo kubanga olyanza ogamba nti amuvuddeko kope nga masavu ga ngabi. Engabi mbute bano masavu abayizi abayiggako gye muli eyo abantu b'ebulemezi eyo muli bayizi nnyo, abantu b'essingo mmanyi nti nno abeewa mu kwenda muli bayizi nnyo. Naye nga kyenjogerako kyo nkimanyi nange nga nkyali mu mpibigere nagendanga n'abayizi abo ku ttale nga bwe babaaga engabi bagitebaako masavu. Era waliwo n'enjogera endala egamba nti kyebonere ng'amasavu g'engabi tebaako masavu tebaako masavu. Kati ab'engabi bambi munsonyiwe kubanga njogedde ku ky'okubaaga omuziro gwammwe mumbeere munzirire mu Kabaka Muteesa Walugembe bwe yaddiramu ab'obugulu obutono. Amakope mugategedde amaliba ago. Ate era ekigambo ekyo okuba nti nodda twafunamu ekigambo omukopi. Ekigambo omukopi kisobola okutegeeza omuntu nga talina mpisa. Bagamba nti oyo mukopi naawe. Omuntu ow'embeera ezitali zinyo za bantu mukopi bukopi bwe bumusumbuwa ekyo basobola okumuyita omukopi. Kati ago nago makulu gali awo. N'ate era kisobola okukozesebwa omukopi era kisobola okukozesebwa nga bategeeza omuntu atava mu lulyo olw'abalangira n'abambejja. Muwulidde nnyo olugero olugamba nti abakopi mayenje gagwa walime. Baali bategeeza nti omwami wa Kabaka oba omwami bw'asenga n'agula mutala abantu we balaba asaggudde ensiko nga bagiguddeko basajja be bagiggyewo nga bano nabo batandika okumusemberera nga bamusenga. Abakopi mayenje gagwa walime. Ne Kabaka bwe yakubanga ekibuga abantu nga bajja ku kibuga kye okumubugiriza. Kagambo ako kakulu nkongeddeko olw'obukulu bwako. Kakati bannange era tunaatera okujja gye muli muteeketeeke mujja kutukubirako ku ssimu ate mutuwe oba oli awo endowooza zammwe ne bwe mulabye program Buganda gye twasuba olwaleero bw'eneeba ebanyumidde. Ekirala abantu ab'edda baalina engeri endala gye baakolangamu ebyambalo byabwe nti eriwo eyo baawalanga amaliba g'ente n'ag'ensunu n'ag'entalaganya amalungi ennyo. Ago nago mwana wattu ne bagambaliranga ku mbogo zaabwe ku ngulu.
era n'abaami bennyini abo abakolera kabaka bagambalanga era bagambaliranga ku mbugo zaabwe ne balyoka basibako n'ebimyu olwo ne balyoka bagenda ku mirimu gyabwe emirimu gya kabaka. Abatongole n'abo abasajja b'abakungu n'abo basajja ba kabaka nabo bagambalanga okuva edda n'edda n'okutuusa ku kabaka Mwanga Basamulekkere Kirevu Ntende ntegeeza Mwanga owookubiri empisa n'ekomaawo. Naye basajja ba kabaka kibavanga bambala amaliba ag'ente nga bagenda mu lubiri kwe kussaamu ekitiibwa bakyala ba kabaka nga balabika bulungi mu maaso gaabwe tiddala wamma be baweereza ba kabaka, wabula abaweereza okuyitanga ewa bakyala ba kabaka nga bambadde oba nga basumise bulungi ekintu ekyo tekyasiimibwanga era tekyasanyusanga bakabaka newankubadde bagamba nti okwambala obulungi si kuwasa. Olwo lugero ani alumalayo bannange lugamba nti okwambala obulungi si kuwasa singa akasanke kamaze abakazi ku nsi. Akasanke kalabika bulungi kati abaganda bakalaba ne bagamba nti kasumika bulungi. Kale ebyo wadde byo mbyogedde biri bityo buli muntu yenna eyakuumanga bakyala ba kabaka ng'ayambalira ddala bulungi olubugo n'asumikirako eddiba ly'ente kungulu kw'olubugo n'asumikirako eddiba ly'ente n'asiba bulungi ekimyu. Empisa eyo bwetyo bwe yali. Kati onombuuza oyogedde ku byambalo by'abaana abalenzi n'abasajja mu Buganda naye ate abaana abawala toboogeddeeko ate nga n'akadde ndaba kakombye mu kyekkobe eky'ettungulu kiwoomerera kantwala kasiribaggo ebisibaganye ennaka bye bitera okuntwala oba okututwala wano kannagguluba ne bitutambuza kannaginnagi. Okwambala kw'abaana abawala mu Buganda ey'edda kuva buto kwalinga bwe kuti. Kuva mu buto okutuuka kuweza myaka nga 12 basookanga okwambala ebiti. Abawala bayambalanga biti. Bino bye byayitibwanga amakoni n'amajingo. Amakoni n'amajingo. Kakati olwagiranga ate ne bafuna ebiti bye tuyita ebiwondowondo. Ekiwondowondo mukimanyi? Bafunanga kiwondowondo oba omuti gwe tuyita ekiwondowondo nga bagubabira. Nga bagubabira bulungi nnyo ku muliro nga guddugala. Nga bagubabira nga guddugala. Era bwe balaba nga guddugadde bulungi nnyo nga bagusalaasalamu ebitundutundu ebyenkanankana ebiseera byo eby'engalo oba engalo. Kati olwo nga bafuna bulungi wuzi nga batandika kubitunga nga babitaba mu ngeri ey'embu. Batungangako obuti bungi ddala nga buli mu mbu era obumu babusigangako n'erangi. Bajjajjaffe baali bakujjukujju era balabalaba mwana wattu era bakalabakalaba bawedde emirimu. Kati nga bafuna ebiti bingi nnyo nga babitobeseemu langi, ebimu babitobeseemu langi myufu, obumu langi nga bweruyeru nga babutunga era obuntu obwo babuyitanga samula nga omwana omuwala akakambala era bwabeeranga wamberi ku mubiri gwe ng'ayambadde. Kaakati era obuti obwo amakoni n'amajingo bwasibwanga mu kiwato. Bwasibwanga mu kiwato okubika kale ku bitundu eby'ensonyi era we waava n'ekisoko kye tukozesa waliwo ekisoko okuzannya n'ow'ebiti. Ebiti bye boogerako byebyo bye njogedde bye mbasomesezzaako amakoni n'amajingo. Okuzannya n'ow'ebiti ekisoko ekyo kitegeeza kwanguyirwa naye ate okukiyingira munda kirimu embeera gye sijja kubannyonnyola. Nkikubyeko kalaale kankakubeko kalaale kankireke mundeku eŋŋunda. Kati okuweza oba okutuuka ku myaka 12 awo ng'abaana abawala batandiikiriza okwesiba obubugo obutonotono obw'emitanda obwo obutuuka omuntu wasobola okwambala wamma ggwe ebintu ne bitambula bulungi. Ngenda kukomako wano ebyambalo by'Abaganda tubimaliriza naye kati tubakyukidde. Tujjako gye muli ku 0775944904 ne 0754944904 oba ku 075894
0704 oba ku 0705 26 82 29. Ezo zogenda okuyitako, ogenda kutukubira olwo nno tulyoke tukuwulizeeko. Ogenda kutukubira ku 07 weewaawo. Hello. Kale ssebo nawe gye baliko ssebo. Bambi osanze tutegulula olutabanjaliire. Bannange ab'effoti nga mwebale nnyo, mwebale muno, mwebale muno. Olutoolo, mbaza olutoolo. Ab'effoti mwebale nnyo okuwuliza 90.4. Hello. Kale mukulu naye webale kwekumira ku 90.4. Weewaawo se programu ekoze etya? Weewaawo sebo webale kusiima. Sebo. Nga mutolobya empandiiso. Mwebale kuwandiika Luganda, mwebale kubunyisa bwino. Nkale sebo jogerako ne mukulwani? Kanyanya? Oli Kakiri? Kakati eyo gombolola ebeera mutuba ebiri. Kuba ate nze nsibuka wali mu mutuba gumu Masuuliita, era bw'ogamba Kakiri oba ondi kumpi nnyo. Kale munnange kankwerekereze Mulangira Mawanda. Hello. Mama. Ngansa nsokuulizaako mama. Yoyo Prose Matugga. Siona atula n'akabayiro buli wa tutandika n'awandiika. Prose Matugga nateebye buteebi nange namaze gateeba. Prose sego wawangula ekitabo n'ogaana okukinono bayeggwe. Wangi? Wabula leero amayengo gakutima ebaaba Prose. Tereera. Olina ekibuuzo naye obuukabuuka. Amayengo gakutawaanya kiziribano nga gonja omwokire mu ssasa. Bambi amayengo gakoze bubi nnyo Prose. Ddamu okube ku 077594 batuwa omulala. Prose ddamu okube. Ddamu okube Prose. Tukyagendera mu maaso omuwuliriza omulungi. Kwoli? Hello. Kale nnyabo nawe webale okuwuliriza. Nnyabo obadde otwebazaako bwebaza. Ku 0754. Hello. Omukulu ssebo. Ndi bulungi ssebo, ogamba otya mukulu? Nsaba kunziriramu siwulidde bulungi. Eyali?
Esebo. Bannange nga nsanyusa okukuwulizako Obi. Bannange osinzidde ludda waawo Obi. Wakitembe. Wabitembe. Wabitembe muli mugombolola y'Egombe. Bannange nga nsanyusa okuwulizaako munywanyi we twazirunda. Sebo. Awula teweerabira. Kituufu nnyo Sebo. Omukwano ogwedda tegukutwaza lubugo lumu. Sebo yange nsanyuse nnyo. Ekyogamba obeerako bulijjo. Bazzukulu ba Kisolo Ssebyoto muwange bweza mu busujju. Yamalako Abaganda ensonyi n'abajja ku maliba n'abazza ku mbugo. Kakunyumidde okukamala. Bebo basenkungu balutaaya. Oyagala kumpaamu. Bannange ng'onkoze obulungi obutalojjeka. Nange abampaamu Ssebo benjagala. Ateze embulawo wano ku kyera katonyeze nnya n'olunaku olw'enkya ngenda kubaawo emisana. Ssebo nja kubaawo gwe jangu wano emisana ssaawa 4 oba 5 batonsangewo. Kale mukama wange naye nsanyuse nnyo Ssebo. Amiina. Ku kyenda katonyeze nnya. Weewaawo webale kusiima Ssebo mukulu. Mujuni Innocent taata gobeerako tovaawo baaba. Nkutegedde nakumanyanga yakumanyanga bw'avaawo ekkubo liziba. Era nsanyuka nnyo buli lwe nkuwulirako mu ddoboozi lyawo Ssebo. Katebe bannange gezaako Katebe tulabe. Ogenda kubeerako enkya tugenda kubeera live onookuba essimu ne tulaba oba okateebye. Kale katulinde tulabe webale kugezaako naye nze ndaba nga bazifunanga wano waliwo emiti egikola langi kati weebuze emikeeka baagitobekangamu batya langi ate nga baalukanga emikeeka. Tulina emiti egya langi nze ne bw'oba ng'ozze nsobola okukutwala ku muti eyeddambwe tulinayo emiti gye mmanyi nga gya langi Ssebo. Tulina emiti egikola langi bulungi nnyo. Ssebo. Oyagala kwetaba mu mpaka ebibuuzo ojja kubisobola kasoke nkubuuzeemuko wano. Kale kano genda katwala kangu nnyo. Njogedde ne mukulu Bob oyo awo avudde ku simu waggulu akusoose. Ne ngamba nti bwe twazirunda munywanyi wange bwe twazirunda kati gwe kankubuuze enki. Enki. Ziba nte. Nte ki? Kale gonza mu nte ki? Kati ate wogeze ku mbogo kati ate ogwiridde ddala flat ng'empale y'enkoko.
naye nga kankuddemu ssebo nga tonnagenda zibeera mpumumpu temwazirundako empumumpu zeete z'abato ssebo era kyembadde nkwagalamu temwazirunda weebale nnyo kati awo kawandiike bwe kanajja mu mpaka gw'onoomanya kale ssebo ssebo okujjako ebitabo bye twawandiika ebitabo ebyawandiikibwa Olulasange Effumbekero ly'Ebisoko Bassekabaka b'ensi muwawa Olulimi Oluganda Engero ensonge weebiri olukomo ngenda kulubawa wano ababyetaaga musolo bifuna kale ngenda kugibasomera onoogiwandiika oba oli awo girina kuba tuzze nga tugisoma nkale ssebo mukulu Innocent kale bambi asembayo ye gwe Namukisa asembayo bagamba Namukisa ajula emyungu n'emikonda obadde oggaliddwa kale mukulu naye weebale kusiima muzzukulu wa Kasujja Busujja tatuula erinnya eryo mulikomya mu kkubo muzzukulu wa Nkali ligwayo litya kale katugendera awo wangi siwe lito bwe ligwayo liwanvu nnyo naye tugendera awo anti linoonyerezewo kuba bw'onaaba nga naawe ozze wano mu mpaka ezigenda oyindira wano n'owulira ssebo mukika edda kyalinga bwe kityo abantu bedda ekyabaawuzaamu amannya ago abantu baali batono ddala naddala mu bika nga kyangu okweyawula n'omanya nti nno abeewa Semiti e Buyanga balina lino abeewa Kibeevu essi balina lino aba Kiguli balina lino aba Lutale Bwija balina lino kati baagaawulangamu naye ate olwaleero entuuma eyo egenze evaawo ekirungi tetukirabyemu nnyo buzibu olw'ensonga gonna gasigala mannya ga kika ekyo nti gangeye kubanga ow'essiga lya mpaayo essiga eryammwawe ova musiga ki bakazi lwendo Semmandwa weebale nnyo kati wabanga bakazi lwendo Semmandwa batuuma erinnya Kasule tekirina buzibu bw'olisanga nga newa Kirumira gye liri kubanga mwenna muli bangeyi ngenda kubayambako ngenda bawa olukomo bwe mba maliriza wano ssebo wengeye ag'ekika kyo ate amagundiivu wano waliwo abantu nga bw'otuuma omwana erinnya aligaana n'okuligaana kubanga bagamba mu Bugaba wulikikira bubi bagayita mannya ga kulumbe oba ani yabagamba ekituufu ddala naye tujja kusomesa obukulu bw'amannya weebale kituufu ssebo kale kankwerekereze kuba akadde kakombye mu kikobe katukwateyo omu yekka ero gw'osembedde ddala ku luno tukusembyayo ssebo weebale kusiima ssebo ssebo okuva wa Kasanje mbadde manyi kasudde nti oliwo ku kyalo kwennyini kwenzaalibwa Kasanje awo manyiwo ssebo obeera nga agenda ebusi gye balima ennaanansi ssebo
era mbadde sikuwulirangako gwe gusoose bambi weebale jangu empiso nandi kati tuzaawulamu oyagala zino ezitunga ezisona omukeeka zonna zirina amannya ga njawulo ezitunga engoye tuziyita nkinzo kubanga bakuyitanga kukinda enkinzo kale afunye kyayagala katuberekereza abalungi ebiwoma bigwa byokya mwebale kutugoberera mwebalire ddala katubagalize ekiseera ekirungi kubanga okusimbula engalo kuva ku mukuto kanzije wano akajja bangu bagamba nti bulijjo akadde kakoma mu kyekkobe eky'ettungulu kiwoomerera oba tolina kyakukola mweraba mpozi katono nnyo katono nnyo mutaaya ate aliyose nankoonako mbadde akonkeerabire basabo ne bannyabo nabasuubiza okubawa olukomo nabasuubiza olukomo ababadde basaba olukomo ku 078 599 343 078 599 eyo nerine ku WhatsApp oyinza oteekayo obubaka bwo 078 599 343 yeyo bangamba mbungisoma njanguya oba ngisome mu luzungu kale 0781 599 343 weewo bwe tukomye olwaleero nakibenge yawakuba enjala weegwa naye awakoma ekyengera ate enjala oluusi weetandikira katukomekaawo kajja bangu kaakanaggweramu eyo kakakanyizibwa na Kisinsi Ssaabasajja Kabaka awangaale Buganda gye twasubwa ku 94.4 Dembe FM